Muzeeyi kulikayo. Nvuddeyo taata. Okyaliwo wano? Nkyaliwo wano muzeeyi. Nvudde Mengo. Laba ntuddeyo nnyo naye nkusanzeewo. Era oluddeyo nange nkulaba. Oyo omukyala tena kunyaga. Mami nkyamulinzeeko wano. Tugende gye twadde tulaga. Okay. Ntuddeyo mbadde manyi tinasanga ogenza. Yaŋŋambye mulindireko n'amaliriza ebibye tugende gye tugenda. Okay. Naye nno kati enjala ennuma. Gy'ogenze tofunye wadde kakulya. Funyeyo kakulya. Muzeeyi. Wangi? Ne mutabani wadde yakava nno wano Mike. Yafulumyemu awo wabweru. Kale. Naye kankwice nakatudde naye ng'akuleetera ku kyokulya. Kale. Nakatudde. Wangi? Sooka ojje. Yamulayo muzeeyi omuleeteyo ku kyokulya. Bangambye enjala emuluma. Olikayo muzeeyi? Nvuddeyo nyawo. Osiibye otya ssebo? Ndi maama. Siibye otya nyawo. Bulungi. Enjala ennuma. Njagala kyakulya. Enjala ekuluma muzeeyi? Rosette. Mangambye wakomyewo ne ŋŋamba kiki? Sawo nakomyewo. Nga era seewulira bulungi. Kiki buzibu ki? Dokita kwegamba nabadde neebase neefuna kasikonda. Kasikonda bwe yansikondose nnyo. Nagenza okulya ng'omutima mpulira gunnuma. Kati nendoota ebirooto nga ndaba ebiwuka bingi nnyo wansi wano. Kati nepulira nga bagamba abantu abakulu nti nno biba bibi biba biranga. Oyinza omuntu okufa. Kati nawamise ne ŋŋamba kanziruke ŋŋende wa dokita wange ankole check up ankebera omubiri gwonna kuba omubiri gunnuma buli wamu. Kati musawo kwe kujja. Kati obuzibu bwa birooto oba obuzibu mu mubiri olina bw'owulira nga toli bulungi? Omubiri gwange tegulinaamu maanyi. Ye gunnuma ne ŋŋamba kanzije gwamanye ebyange. Gonna muyongobeevu siinaamu wadde otwanyi n'akamu. Ne ŋŋamba kanzije onkeberemu olabe kubanga munaye gwamanye ebyange taata ne taata wange. Ne taatawo? Ye wayogeddeko naye ng'ojja? Sinnaba kwogera naye nakubye ku ssimu ye. Ku ssimu gye yampa nga teriiko. Ne ŋŋamba nti oba yafuna akasimu akalala nga yakyusa. Ne ŋŋamba oba yanteeka mu blacklist. Kati nemba nga sitegeera kirungi kyeninda kufunamu. Ne ŋŋamba kanzija dokita onkebere. Gwamanye ebyange ate gwamanyi taata wange. Kale tewali buzibu. Kaakati kye tugenda okukola tugenda gendako mu sikaani tusooke tulabe embeera oyimiridde otya oluvannyuma tukuggyeko ne ku musaayi. Musawo. Nze sikaani eyo nga ngitya. Sikaani ngitiira ddala mpulira abagendayo mu sikaani eyo tebatera kudda. Mbwe ekintu ekyo kitoolako obulamu bw'omuntu. Ani kati buli omu ayogera naye ffe basawo. Ffe basawo kati agamba musawo. Ng'olabye muzeeyi. Naye era sirina kyakukolera kuba osanze ekyemisana kyawedde. Ate etteeka lya mami olimanyi. Bwe tuba nga mmaze okujjula emmere wano nga tumaze okulya nga waliwo omuntu ataliiwo aba ateekeddwa okulya kyaggulu. Ndowooza mukulu Martin wamma naawe obirabye. Ne Mike byebimu byabadde akola ng'ayagalamu emmere ate ng'etteeka lyayita weebali. Bannange sente zange zigula emmere naye ne mu nsi ebyenjala. Muzeeyi. Sente zize ezigula emmere naye nze tebinkwatako ngoberera amateeka ga mukama wange ge yampa. Nakatudde nga kisusse. Muzeeyi bamuleetera emmere alyeko. Ne nannyini wano mugano muwe emmere. Gula kiba kijja. Mukulu Martin. Mami bw'akola etteeka aba alikoze. Nasanga ng'olimenye. Buba buzibu ne muzeeyi akimanyi. Nakatudde. Muzeeyi muwe emmere. Ffe tujja kwogera ne mami. Naye nga muzeeyi amaze okulya. Ate kirungi mami gy'ali oba ayogereko naye. Asobola okwogera naye nze ne muwe emmere. Sirina buzibu. Mami tujja kwogera naye. Mami muntu nga ffe era jatuwuliriza. Okakasa mukulu Martin onoyogera ne mami? Nyakwogera mami naye muntu nga ffe era jatuwuliriza. Ne omuntu afiire wano enjala ng'ate emmere gy'eri ey'okulya ate nga yagigula gula kiba kijja.
Mamuze wano yagenze eddange enjala emuluma akumiwo enjala emuluma yava talina kantu kaliddeko. Osazeewo ng'ojja kwogera ne mami kuba nze saagala kungobya ku mulimu gwange nkyagwagala. Nze wendi. Ngenda gimuwa ku lulo. Era nsaba oyogere ne mami omulimu gwange ngusigaze. Nkale. Kale kamuleetere emmere. Nze kiba kisusse. Kiba kisusse. Gwonna nnyini waka wano. Emme naawe egayirira neegayirire. Paka sama bili za kiro. Olunga tefudde. Baagala ofiire wano tebadde mu kkaabo. Bave mu byokuzanya akuleetera ekyokulya. Sibasawo naye mpulira boogera abantu. Ate aboogera baaliwo era bajja kubaawo naye ogwo mulimu gwaffe ng'abasawo. Babanga abayingiridde omulimu gwaffe. Ffe abasawo ffe tumanye ekyokukola. Okitegedde? Munnanga mpulira boogera kati n'ekirala musawo. Temulinayo kano kuuma akalala kano akatono kenda babateeka muno mu nkwawa akeeru. Ako ka temperature. Ate gwe obulwadde bwo twetaaga kumanya biki ebikuli obubi mu kifuba. Kale tusooke tugende tukugyeko omusaayi. Musawo. Omusaayi gwe nga nnyina omusaayi mutono ate munagutoolako nnaasigaza ki? Kuba n'okulya sirya bulungi. Ebyokunywa sibifuna. Ate ebidodododo ebyo nandibadde ndyalyako n'akasente sikayina kennyini. Kati ate omunaatoolako omusaayi siife bufi. Anti kati olinga akaluubiriza abasawo enkola gye tukolamu ebintu byaffe naye tugenda kuggyako akasaayi katono tulabe. Musawo ekyo nkitidde kubanga n'obulamu nnyina butono nnyina ne kantoolooze kuba munagutoolako ate nnyinza okuwulira obubi. Ate n'ekirala kye mbadde ŋŋamba manyi nali nnimye ebivaavava byange ebyo nga nnimye ebbugga nakati ejjobyo n'edoodo neŋŋamba naafunaafunangako byendya naye obubuzi bw'abannayiba bange bwabulya bonna saasigazaawo wadde n'akatono. Kati nemba nga siina kyendya kuzzaamu musaayi. Kati bwentyo bwendi musawo. Kati yembeera gye nnimu ate mpulira ne kantoolooze. Kati tugende tusooke tulabe waliddeko okulya. Sinna kye naalidde era obwedda ndi wano nga n'omutima gunkuba nga njayuuya nga mpulira omukka nsikamusike. Kale tukole tutya tusooke kukuggyako omusaayi tukebere oba nfuna omwana akuyiyizeeyo ekyokulya. Edda musawo basooke bandeetere ku kyokulya oba ekyokunywa ng'ekyo nsobole okufuna nti amaanyi oluvannyuma munkebere. Kale weewunzikeko tulabe. Ndowooza kyonna kye baleeta kikukolera. Kasita bandeeterako okulyako. Ekikulu ak'okunywako oba kalayibena. Akasatiro basatira